kutuwa tusomera nga tukyagenda mu maaso n'akatabo kaffe kano akanketta mu bizinga tuli ku ssula egamba ag'ekalungu gatutigomeza ku mufu. Essula eno yakuna ey'akatabo kano ku mulundi guli twagikomya mu makkati era wennyini we tusimbulidde we twakoma. Ennaku ezaddirira si ky'omu yalabibwangako ng'atambula asulisa omutwe nga yeewuunaganya nga taggibwako lukamyo, atunuza lukanze, enviiri nga ziduumye, ekirevu nga kizijjagadde, obugumba nga bumwanamye, ng'awunya kagwigiri, ekkanzu tekyafaananika era nga yenna ddala atunula kibijjigiri. Mpa naasitula ng'okwosa enkya, amaaso ga Wamala ne ganaawa era ne neebagajjwa n'enkubibwa mu ddwaliro gye nakulungulira ddala eddaaza nga tegannakuba ku mpembawemba. Nga nzisuuse, omusawo yampayo obunaku butonotono obw'okuwummulamu nga sinnaddayo mu magye. Nali ngalamiddeawo ku kifugi ku mukeeka nga nsimbye olukono nene emisooli omukyala gye yali ampeereza okumu ng'akaana kaffe omulangira ke yali yakaamukako ke kagisomba okuva mu kiyungu. Obudde bwali butandise n'okukalaama, kale kwe kuwulira omusinde gw'emmundu ng'ebwatuka ate nga n'omulala ogw'omujjirano n'omulala. Kale nabatika kasooli mu matama ne ntegereza. Omukyala naye yali awulidde omusindo ogwo, kale kwe kumbuuza nti mwami, kiki ekyo ekivuze ng'emmundu? Konze nti ndowooza abayizi be bakubye enkofu. Ko ye nti so mu ttuntu liti? Bakale banaazituwonya anti zibadde zitumazeeko n'ebinyeebwa byaffe engulu. Aba asirisa bino ne mpulira akaluulu akajjegemevu nga kasimbusi gye nali mpulidde emisinde egy'omugemerawala era nga kajja kasembera. Tuba tukyasamaliridde ne mpulira ku lusobenju emisinde okugabattuka n'okugobottoka okw'amagatto era n'okukebuka nti okutunula nga ku kafeenyoono kwendaba. Yali abagalidde omugemerawala ng'akaalakalanye mu bukondo era ng'anaanise n'amagatta ag'ekiyizi ate waggulu ng'ayambadde essaati busabwambogo ey'emikono emiwanvu. Mu bulago nga mulimu akakoba okwali ekkufulira limwami anaakyala nga liyugumira ku nsingo. Yali ajugumira atulukuka entuuyo ng'akolola era ng'awejjawejja aweekeera emisuwa nga gimuganzisa emiziziku mu kyenyi era nga girasira. Ng'ategala addaazunga amaga yasaba amazzi mu ddoboozi ezziimeevu ekwakwayufu era eryetuumyemu okutya. Baasituka mununira amazzi mu ffumbiro ne ndaba essota erya kalwe nga limukangabadde emabega. Yakuubira ensingo n'akyusa amaaso nga bw'alalama ate nga bw'atega emikono era nga bagasimbaganye nalyo yaŋŋaŋŋala obubwa. Kale nakka mpolampola ng'omukono gwe ogwa ddyo aguteze ng'ogugenda okuliwanirira. Omutwe agwewazaawaza era ng'omukono omulala guleebeetera mu mbiriizi okutuusa lwe yasitama ekimbalimbali nga n'amaviivi geegasse gatiribira. Ekibatu ne kyepatika ku ttaka. Nakwakkula essolobyo eryali awo ku luggya ne ŋŋenda butwefuke n'essota. Kale lyalaba ndyolekedde emiteteme nga ginneefuza amaaso, nze nangankirako entamu okuddugala n'obudde okuziba kodyo nti wano osanga mudembe nze tonsange. Kale lyaduma nga lyeyuna essanja era nga nange ndimezeeko ŋŋenda ssebo ntimpula buli we lijja akawoowo okutuusa lwe lyambulirako eyo mu bisaaniiko ate nga ntya okusaatuukira mu sikulwa ng'ate ndirinnyako bwe lityo ne lintema. Mpanvaayo ne mpulira ekigwanga olwendo bettu era n'okubaaluuka nti maama. Okukyuka nti nga ndaba kafeenya atyagira ssebo afutubbadde asinzittuka ng'emikono gimuli ku mutwe, entasoma egudde era nga bagenda bulembwe n'essota nga nno limukinako. Omukyala yali ayimiridde mu mulyango gw'effumbiro, amaaso ge gonna nga gaboogeesisi, ayasaamiridde nga n'emikono gyewetedde mu nkokola nga gikangabadde, ebibatu nga bintunuulidde era adde ekyennyumannyuma
essote kadde kankada ery'enswere eryakula ne likuuka n'ejjembe nga lirina lyali lirebeetera mu mulyango liti nga liwese omutwe lyenuula nga liraga gyali nga bwe litongeza n'ennimi zaalyo liti nafubutuka ne ndirumba twogereganyeemu era nga ndikunyizzaamukko essolo byo lyetugga ne lyemululira mu ssubi nakanda kuwenja sota bwe litaabula. Mu kaseera katono kati katabani ka Kafenya bwe katuukira ne katujjabuliraamukko mu byali bituuseewo naye nga konna kajugumira olw'entengero. Katutegeeza nti baali enkoko baagikutte mumwa okugenda okuyiga enkofu nti nno nga bamaze okuleppuka n'okupampuka enkya yonna nga bawerekerwa nkotokedde busa kwe kusisinkaniriza ekibinja kyebyeketeya okumpi n'ennimiro yaffe. Omukulu yawanga bukwakku amasasi mu mmundu era ng'amaze okuzibirizaako eriiso erimu yategula emmaso nti naye kyazira mmundu kubwatuka eryekalungu ne litutunuka mu bicuucu ne limwesimba bulanga mu bwanga nga libwegeza entwiri mpozi era nga liwuukeera nga n'ennimi zirasira nga lyesimbye lityo nga settala w'omu lutobazi batunguliitana. Yali bwaguliza essasi ne lyebbika nti naye okugenda okutemya n'okuzibula nga lyesimbye dda nga n'omutwe lisoonoosa nga liraza gyali. Yali wulugumya amasasi amalala naye nga gonna asiwansano ku mazzi nti yawaddawaddako mbu aliguunye ekigala ky'emmundu naye nga nakyo kusira kiyobyo. Kale yalaba obudde bukaayidde ddala nga buli byasiba bikutuka kwe kusalawo gassere kubojja era nalyo ne limumerako ne bagendana era oluvannyumako mbona akalenzi ne kabasimbako nga walaalaala ameze ku mumwa. Tuli mu pulogulamu yatula tusome tusomera obutabo obw'enjawulo era nga tuli kano akagamba nti nketta mu bizinga akawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Essula gye tuliko yegamba nti ageekalungu gatutigomeza ku mufu.